ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Bassebo ne bannyabo, kino nno kitundu kya kusatu. Tuli mu panado w'ebigambo akutuusiddwako munywanyi waffe Kanojje Nnume Weegumba Kizito Musitaafa Ssente Yogera Balikanda. Naawe kyayinza okubeera omu kwabo abavugirira audio waffe ono. Bw'obanga olaba nga emisomo gino gyetaagibwa okubeera nga ddala abantu bayiga n'okubeera nga bajjamu amakulu ng'olabira ddala nti kigwanidde gwababeera omusaale ate okubeera ng'ovujjirira. Ku nnamba yaffe oteekako kyonna ky'oba osobodde kisobole okubeera nga tufuna data abaweereza banakyo tukyokumanya mwe muli ba mukisa okubeera nga mumanya oboolyawo ebigambo ebiryowa emyoyo n'okumanya ebyo abalala bye batamanyi. N'olwekyo alabira ddala nti omulimu ddala guno gwe tukola gwa ttendo nnyo oba gwenkola gwa ttendo nnyo ng'ogwanidde okubeera nga guvugirirwa. Ennamba yange koyita eri 07 08 292 ate 99 07 08 292 ate 99. Dr. Batinda Bamaga Kad Balige Yankona. Ennamba eyo ssaako obubaka bonna ate bw'oba osobodde bwe kityo nno kijja kubeera nga kituyambako okubeera nga naffe tutambuza emisomo gino. Manya gange nze Nabuuma Josephine nga mbeera wano Musingo Emityana mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka nga ntwala omukisa guno okutumirako omukulu gwe bayita Dr. Baramaga Batindira Kaddu. Webale nnyo okubeera nga munnange mukyala Nabuuma Josephine mu ssaza lya Ssaabasajja ery'Emityana Singo okubeera nga ontumirako. Webale nnyo nange nkutumiddeko. Webale nnyo nakubeera ng'ogoberera. Bassebo ne bannyabo neeyongeddeyo nakunyumidde nenkugamba nti kale nsaba nti oba oliawo wennyinza okuba nga nsobezaamu naddala mu ndowooza yange okuwabulwa kubanga okuwabulwa naffe tuwabulwa. Ekigambo okwebaza kigenda wala. Nakunyonyodde nenkulaga nti ne bwebawanga bw'abanga oyina gy'okyadde ne bawa munno ekintu gwe n'obanga toyinza kumwebalizaako baakumanyirangawo nti gwe oli wa bujja era olina ettima eritagambika. Wateekwanga okweyanza ng'ogamba munnange mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga bawadde munno. Baabanga bateekateeka nkuza y'abaana bano nakubeera na mpisa. Ebintu bino kaakano akacyo ka naleero tebikyaliwo. Baana batono abaana tebamanyi kigambo kwebaza. Oli omuwa ekintu n'asigala ng'akutunulidde ati ne weewuunya kale. Omuntu omufumbi baamwebazanga bulungi nnyo. Baamanyanga nti omukyala yateese binaafumbwa ne binyumira abanaabirya era nga y'omu yabifumba bwe byaggwanga okufumba olwo nga nnyinimu yeetala okugabula kubanga edda nnyinimu oba omwami waka yagabulanga naddala enva. Mirembe gyakyuka kati byonna bikolebwa mukyala. Omukyala kye baavanga bamwebaza nti oteesezza nnyabo kubanga ye yateesa bye banaagabula oba nti ofumbye nnyo nnyabo. Ate n'omwami ne bamwebaza nti ogabudde nnyo ssebo. Mutwajja ekigambo ogabudde n'ekyali ogabudde nnyo ssebo. Amaki ge baabanga boogerako gaabanga mabunda. Amabunda ge galiwa kakati. Amabunda gano agabadde gabbidde bwe gabbulukuka
ddala baba gaba gafunye ekyokulya bwe bubuto buto buno obwebbali omuntu enjala bwe banga emuluma buno obubuto bugwayo sigamba bano eriyo oli abeera n'omubiri omunene oba okulya ebintu ebyamasavu omubiri gwe ne guyiika kati oyo naabanga ayina tukiyita tutya munansonywa mu lunnyanyi be kyetuyita frabe ge tuyita amakudde naye bw'amala okulya olubuto gana amabunda ne gaddamu ne gaterera kye baba bagamba gabbudde nnyo agabbudde agabadde gabbidde okumanya nga okwebaza kyatwalibwanga nga kikulu nnyo ne bw'oba otambula n'osanga omuntu olwamalanga okumulamusa omwebaza emirimu gy'akola bw'amusanganga ng'alima ng'omwebaza nti weebale okugoba enjala bwe wasanganga abyala lumonde ng'omwebaza nti weebyale ye ngaddamu nti mammonde bwe baleetanga ekyatika kyenjogerako oli akedde enkya n'akugulira essowaani akuwadde ekikopo oba egiraasi bw'oba omwebaza nti kizaayo ye naddamu nti mwasiimira eyo nno neebaza yaffe bwe bakuwanga ekintu kyonna ekyatika bakuwadde entamu bakuwadde flasika bakuwadde ekikopo bakuwadde egiraasi oyinakoogera nti kizaayo nakikuleetedde n'akugamba mwasiimira lwe lulimi lwabwe abassebo ne bannyabo olw'okuba ab'emmamba abasibuka ebuwaya be basingira ddala tetujja kulimba oba kukuusakuusa ng'oli anaakokya nti siigawo evva ekituufu kiri nti ab'emmamba baaliira ddala empanga mu bintu ebyokwebaza era mu Buganda bwonna akendo mu kwebaza bo bali walala okwebaza kwabwe kwe kwakakasibwa era buli omu akyogera nakunnyonnyodde nenkugamba nenkulaga wali nti ow'enkajjo ow'ennakatu babikulya ababi balungi mirimu naye ng'oli ayinza n'otandika neeyanze nnyo neeyanzeege nsiimye nnyo nsiimidde ddala yogayoga essaalongo oba naalongo weebale nnyo weebalire ddala ow'enkajjo ow'ennakatu n'ebirala ebifaanana bityo bassebo ne bannyabo ojjanga kwa nkuba omusana gwatumalira ebyalo omuntu bw'ajja mu budde bw'enkuba n'akukyalira eby'okumuwa oba olina bingi naye bw'ajja mu budde obw'omusana kataate buno bwa covid baaba oyinza n'okugamba ono alabika awummunta waliwo enjogera gye bayita kawummunta okwenjala okwekyengera aba mulambuzi kuwummunta kutambula olinga atalina namulamwa n'olwekyo eriyo ebintu bajjajjaffe ate abaali tebasoma ebyo baatwalanga nti bintu bikulu naye ekyennaku era ekyennyamiza obudde buno nga byonna kyenkana bigenda bisaanawo kubanga emirembe gy'abantu abayivu ate munakkiriza bassebo ne bannyabo gye gisinze kyenkana okwonoona buli kintu kye twalina ekyali ekirungi agaali amatendo n'olwekyo oba oli awo tulina okulwana obwezingirire kwegamba okwebaza kintu ekitagambika buli muntu kyatagwanidde ate kubeera ng'asuula muguluka waliwo obubaka buno omwami ono bw'atugamba tugwanidde okubeera nga tubumanya bane munansonyiwa simanyi nnyo byakuwandiika mukkirize nkoleka recording kano katono nnyo bane munansonyiwa nseemu okwetonda njagalayo abantu abanaasobola okwegattira wamu nange tusobole okukuŋŋaanyangayo akasente akagula data data oyo tumuwenga abasomesa oba tumuwe mukulu kaddu y'anaamanya engeri gy'anaamuteekako n'ekirungi kirabika oba ekyuma kyaweddeyo kimukekkereza data oba tekinnaggwayo kubanga
omulimu gwe bakola gw'amaanyi ate gwa wannakyewa. Bateekamu ebiseera ng'ate ebiseera ze ssente, so naffe abayigira ku bo ebiseera ebisinga twandibadde bantu balamu ne tubaako engeri gye tweyambamu lwa nsonga okuyiga kuyamba oyo ayiga, so saasomesa ebiseera ebisinga. Bannange munansonyiwa bwe mba sitereezezza naye nga bwentyo bwe mbadde nteesa. Weebale nnyo, weebalire ddala munywanyi. Obugalo obwo bwonna bubwo mpaawo wokyamizza wonna we tuyinza kubeera nga tugamba nti oyogedde kirabika. Abayinza okubeera nga mumwegattako oyinza okujja mu kasanduuke kange. Ebintu bino bigwanidde okubeera nga bivugirirwa ne kale abayinza okubeera nga mubitegeeramu ate abatuzaamu amaanyi. Ekigambo okwebaza oba okusiima kikulu nnyo mu bulamu bwa buli muntu, kaabi muto oba mukulu. N'olwekyo kisaana okuyigirizibwa omwana nga yaakatandika okutegeera. Omwana buli lw'omuwa ekintu mugambe nti weebaze. Singa omuwa n'ateebaza kimugjeeko era omugambe nti nkikugjeeko lwa buteebaza, mugambe kale weebaze. Ddamu obenga kimuwolabe. Bwe yeebaza ng'omwebaza nti otyo weebale kwebaza, awo kyayinza okimuddiza. Omwana oyo kikyomutendeka aba ajja kuyiga mangu okwebaza. Awo nno be baana abato ennyo era abantu bali ab'edda abataayingira yadde mu bibiina by'abamagulumeeru oba kusoma yenkola yaabwe, jaddiranga ekintu n'akiwa omwana bw'alaba nga teyeebaziza ng'akimuggyako, oba ekindaazi n'akirumako n'akimuwa. Bw'agira n'abanga yeesunguusula ng'akimuggyako ng'akiwa munne ate ng'amukuba. Baabanga batendeka baana kuyiga mpisa ez'omu bantu. Wano tulina n'abakyala abakulu, n'omuwa ekintu n'akutunuulira ati ng'embwa bw'etunuulira abala ssente. Ebintu ebifaanana bityo ffe bantu bakulu bano abaana gy'emiti emito egigumiza ekibira ate be bakulu ab'enkya. Ffe kyakulabirako. Musajja agamba nti bw'akoppa empisa eza kitaawe ayiga, bw'akyanganya abakazi bw'ayiga eza nnyina akyanganya abasajja, ate bw'ayiga eza kitaawe mwenge na ttamiiro. Ate ku bakulembeze baaba kulyanguzi na kulimba. Bakulembeze abo nga balimba, kuno tugenda baleetera amazzi era tulakitayo temunagira batanka eri wali, byonna alimba. Abaana abakuzeemu naddala abali mu masomero nabo basaana okumanyiizibwa n'okwemanyiiza okwebaza buli kiseera mu masomero n'awaka. Okwebaza basaana okukutandikira ku buntu obutono. Nja kuwa ekyokulabirako. Mubadde mu kibiina ku ssomero, ekalaamu yo n'egwa wansi, kyokka munno n'agikulondera n'agikuwa, mugambeko nti weebale nnyo mwattu, toyina kyofiirwa. Bw'enaagwa olundi ajja kwanguyirwa okugironda agikuwe, naye bw'obanga tewagira abakulu nabo bwe batyo basaana okutandikira ku buntu obutono. Okugira singa omuntu akuwa ekyanya oyitewo oba okukusegulira ku ntebe gw'otuule, osaana okumwebaza kubanga eriyo abamu n'otuuka ekifo ky'okugamba nti leka akuwa ekyanya otuule ng'anaakutunuulira butunuulizi. Okwebaza okw'engeri eyo ng'okutadde ku bbali waliwo okwebaza ng'omuntu aliko kyakuwadde. Wano osaana okumwebaza ennyo. Okwebaza kuyinza okwawulwamu ebiti bibiri. Okw'omu bigambo temwerabira nako weekuli, nakunyonyoddeko era nkunyonyoddeko gye natandikidde. Ate n'okwebaza mu bikolwa
era okwebaza okw'ebikolwa kwe kulagira ddala okusiima kw'omuntu. Oli yakugamba munansonyiwa, naye Abangiriza bagamba action speaks louder than words. Action speak louder than words. Ebikolwa bimalira ddala byogera kinene. Waliwo n'omukugu yagamba nti nze kale bw'okola ekikolwa totawaana, ne bw'oba toyogedde mba mpulidde era mba ntegedde ky'oyogera. Omuntu alaga okusima n'akugamba mukulu Dokita Kaddu weebale nnyo weebalire ddala, yadde embeera si ennungi naye guno omutwalo oba gineetaano oba abiri oba ataano oba akakadde katuyambeko tufune data, tuzannya na muntu oyo aba alaze ekintu ekituufu kyali. Oyo aba akulagiddewo nti ye ddala asiimye yadde talina naye kale akatono kaalina. Naawe beera omukwabo. Era oli akugamba nti ebigambo ebitaliiko bikolwa oba bwe bakyogera, ebigambo ebitaliiko bikolwa bikola bitya? Kitegeeza nti ebikolwa bikola kinene. Wano olubeerera bwe tubanga tulina ne bye tusondera ng'oli ayiga n'abeera ku mukutu nga tayinza kukwata yadde 50,000 n'oli. Kale bano abawadde ogwanidde okubeebaza, kubanga nno munnange si buli muntu nti oyinza okuba nga walimiddwa kubanga toyina, ate nga naffe twagala obeere bulungi. Naye kale vaayo weebalize ku bano abasobodde okutoola mu kwebaza okw'omu bikolwa. Eyeebaza atonera gwe yeebaza ebirabo okulaga okusiima kwe. Okugeza omwana ayinza okwebaza bakadde be oba abalala bonna abaamuwerera mu ssomero ekintu ekiba kyamusobozesa okubeera mu kifo ekikulu ky'aba alimu. Ayinza okubebaza ng'abayamba mu byetaago byabwe, ng'alinga abasasula bye baamukolera, wabula omuntu bw'aba anaawa munne ekirabo ekiraga okusiima tasaana kwanguyiriza nnyo. Gira olindako wayitewo akabanga n'oluvannyuma okusasula kuleme kuba kwa nkokonala. Naffe tulina abantu be twandibadde twebaza naye tukyalindako. Omuntu ateebaza y'oyo atasiima, bannange taweeka gwakubiri. N'olwekyo bw'oteebaza weefiiriza bye wandiweereddwa mu biseera eby'omu maaso. Okwebaza bantu bannaffe nga tukutadde ku bbali, omuntu asaana okuyiga okwebaza ennyo buli kiseera. Mukama Katondawo akuwa obulamu bw'olimu ne kaakano, kubanga bangi abafudde. Kale gwe gwani akyayinza okubeera nga okyaliwo. Bangi abafa buli lunaku, ne kale gwe bw'oba ng'okyaliwo kitegeeza oba oli awo Mukama mwebaza akuwadde obulamu. Bassebo ne bannyabo bw'ogamba nti osobola oba mutuufu, ate bw'ogamba nti tosobola era oli mutuufu. Kiri kitya kubanga ky'olowooza ky'oba. Kati nno ky'ossa ndowooza y'okyusa obulamu bwo. Awo butangaala okusinga ettuntu, kuba teri atasobola bw'aba afunye okumanya. Gw'oli wa mukisa ng'ali bwengo, kubanga emisomo bwe giri. Otandika otya bizinesi nga tolina ssente, akakujja kukusomesa buli nkola okutandika bizinesi nga tolina ssente. Ate gulimu ebyama by'abagagga by'oteekeddwa okumanya. Wamma ogaggawali bannange, ate waliwo guno gaggawalira ewaka. Guno nno wama gukuwa bizinesi zonna, emirimu gy'akalera ewaka, ate n'ofuula wekkolero. Laba bw'ogaggawala gwapangulula endowooza yo n'okolera lumu. Abagirozezzaako baasimbudde dda era bayaayana kufuna mirala. Naawe jangu wamma mu bwangu na bwangu ng'omutima
omutezi w'enkwale obeere ng'ogyefunira ensi ekugondere namba kw'ogifunira eri 0773276227 owaayo akasente katono ddala jjukira nti ekikulu si muwendo gwa ssente naye omugaso n'amagezi gw'ofunyeemu wamaga ku byamu ssente z'otaddemu tusinkaneyo ng'aba mu lubu lw'abagalo twakkiriza mukolo gw'okufuuka ppate y'abaana ba nasale olw'okugwa bakyakayiga bagugumukanga kisinja omwogezi era omulungamya w'emikolo mwetana kugumukumu amenya ababiri yekadumuka simoni peter olina kwanjula oba oyanjula olina semina olina pate oba olina enkiiko weetaaga bazinya bamanyi agaffe amannansi naba yalina ne disiko ebagolanga gabagola bukeegwe namugonga okubire ku 075285 wava ku byange ne wamuwangalaguze nga totogenda kuba taagala bawakana ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi abasibo ne banyaba omukulikeeyo mu bulango bwa bakama baffe ate mukirize mbeere nga nange mbakoowoola omulamwa gwaffe gwe tugenda okubeera nagwo olunaku lugenda kubeera lwanca temwerabira oba onoonya omubeezi jangu abaagala okutumira jangu obeere ng'otumira okozesa obutasukka ddakiika emu n'olwekyo oyogira wawooli n'oyogira amanyago n'obeera ng'otumirako abantu bo b'oyagala okutumirako butereevu tujja kubeera ng'obubaka bwammwe tubusoma bassebo ne banyabo era neeyongera okubeera nga mbagamba bizinensi yo gye kuba abantu mu maaso abaagala okulangira mu misomo gyaffe bizinensi zammwe zonna muzireete kwabwerere mujjukire nti omukisa guno guliwo okumala omwezi mulamba kitegeeza jangu olange kwabwerere osobola okusomesa abantu mu odiyo waffe owa buli lunaku kitegeeza ojja kubeera ng'onkubira era tujja kufiza akadde okumanya ebisingawo ngenda kubeera nga nkuwa enamba yange kogenda okubeera ng'oyita ate obeere ng'oyogera nange abanoonya ababeezi obubaka bwo tubuzannya mu odiyo waffe mu bigambo oba okubukuuma nga bwakyama abalina ebizibu ebyenjawulo nga mwetaaga ku magezi g'abantu osobola okweyogerera ne tuzannya eddoboozi lyo n'olwekyo nammwe mubeere nga mujja mubeere nga mwogera nange abasibo ne banyabo temwerabira nti wamma saatula ne basaatula bano be bantu nti saatula ng'obuwangwa bugenda oba bugwawo omuntu agenda okuvugirira odiyo waffe okumala ebbanga lya myezi 10 nga tasuddeemu mwezi n'ogumu tonnabeera kikeerezo kyayinza okukwata emitwalo 3 n'oŋŋamba n'ogessa ku nnamba yange n'oŋŋamba mukulu kadduga kola ebbanga lye twakatambulako oba n'okwata emitwalo 10 n'oŋŋamba gikola ebbanga lye twakatambulako oba n'okwata emitwalo 5 n'ogamba omwaka ogwange gwonna nguzingidde awo olinda magazini temwerabira nti ku nkomerero y'omwaka abantu bano bagenda kubeera nga baweebwa magazini oba akatabo oba ekitabo ekinnyonnyola nti obugagga bw'oliko tebumala yadde olinayo akamotoka kaakamu ogwanidde okubeera nga kale oyongerako omulamwa gwaffe ogw'olwaleero oba ogw'enkya guli nti bintu ki by'oyinza oba by'otayinza kukkuta mu mukwano ng'obadde oli ne munno beera nga sinzira eyo yonna gy'oli okola eddoboozi mu kasanduuke kange butereevu ngenda kubeera nga ndizannyira abantu abagenda otumira ku bantu mwenna mujja kuyita ku nnamba yange eri 0